gwe Valentine yakusanzeewo oba naawe olinga abo abaddiba okakasa era oyagala olwedde bambuuza kimu akosaka koleddeko ka TikTok tewali yampa kimuli ndi wano nkyabirinde ebimuli. But in this year I would really pray to God if I had a concert this year at the end nga mu December or beginning of next year. Yeah, it's up to me to make hits. Wanga sigenda bayita abantu ku buhiti bwabwe bwe walasi nakola hit music ne bampuliramu kubanga I think if I had a hit song right now I would have a concert August naye kati naye tulinonya buhiti bwebunajja awo tudemu nonya basponsor it's a long process. Yeah, enda kwebuza ku Lydia mubuze nti wano wakikoze otya bwegera ku itsongo olenzo okwebuza kitokola that time boyina kayimba akamanya akatambula almost a full year your big song that trended kitokola concert by that time bobo kyanonya yitika tudemo kole concert why not then omanyi wobo oyagala kola concert you have to have more than one hit because toka nate kuyimbira abantu ka hit ka motambula so you need like 5 6 7 8 9 how many hit songs did Winnie Nwaji have in her first concert like 25 yeah ndoza yamkaza kyasizo kuba record mu Kampala wano yajuza so ebintu ebyokupapa no okukola concert nabyo I wouldn't want that like Mbappe because I would want to make a concert when I know I'm going to be on stage and every song I already kaimba very new when it's like that. But if I have a big song or so many big songs then cricket over awo tufuddewo okola videos ez'amaanyi olina ezimu ku videos ezisinga okubeera ez'amaanyi bwetwogera ku videos mu Uganda kiraga nti oteekamu ensimbi nnyingi nnyo ani akusupporting who is behind Pia Pounds era okyalina kusaimu oba ne kusaimu wamota I've never ever left my manager. I think HT watched morning he believed in me before I had a hit song. Other managers around here got signing a badge after the hit song. So I value my manager so much. Videos. For me, I'm a very creative person, and the biggest expense in a video is creativity. It's not money. Financial sentences in such a vibe that 1 million nana. So it's normally the same money making a video, but the creativity behind the video, I take a lot of time. Nizo shooting a video lero mu January mu February nenjuwa obudde paka abantu nambuza nyimba ziliwa nenga me I know I want to remove kino njagala nkibawe nga kiri perfect nga tekina no. So the expense comes from the creativity, not the money. What abagamba nti choreography gwokola mu videos you targeting Wasafi Records aboli awo kumanje kusayina okusinza ku choreography gwokola nti yomuno waabwe that is one song, that is one thing, and I was targeting the East African community. Never nali nkola tupate nali targeting East Africa, not just Uganda. Not just I want East Africa, not just Uganda. Petubulamu ba creators abalinga abo kubanti taking ideas ngabo gambye choreography wabo. Yeah, industry afebulamu a lot of talent, and I think it's because we don't like to give the new people a chance. Yeah, abapia tubazala baffe twagala bali abalina amanya amanene naye ogenda mu industries endala like for example Nigeria abaana abato abakaba bano 18-year-olds bebasinga okubeera nga they add to the creative sector. So from Uganda just tuinakyusamu ekyo ekintu tutagenda nekino kyetukutte nti no ne mu buyimbi ndowooza biraba ebibaawo when you're an upcoming artist bayire engeri gye bakutwala nti you're not talented because you're upcoming, but talent is in the people who have not yet exposed it. That's where the biggest talent is. Tujina nyingi naye just tukyalinamu kino kya njagala kukola ne ono bayasinga njagala kukola ne bano bagamba nti akasemba bano bagamba nti oyinamu ba politicians somehow abakusamu ensimbi ebintu ebyo obyogerako otya ng'era bw'omaliriza just to react
Okay. Mu Uganda tulinamu n'ekino ekintu nti buli olabika obulungi kitegeeza olina ssente. But I just told someone that you cannot be broke and ugly at what? At the same time. Olina okwetetenkanya. Ogere ng'ojamba obatiisatiisaamu kona bo ne bagamba ono omwana ssente azijjawo naye ng'eri eddala tetuba nazo. Neeyanga any other normal woman. Okay, Pia, before we close up, Bambi Fred Nkwane Mon TV. How are you? I'm fine. Batugambe ekikusiisiza music industry wafumbirwa. Ani yagamba? Abantu beboogera. Nedda okusirika olaba mu Uganda era ngenda still kwogera about our culture as a country. For us, we don't like to give abayimbi tetwagala kweweno space ka let me go and create. Twagala kubeera nga tutabuti because twakimanyiza our audience osirika mu katono babeebuuza ne batya n'okutya ne bagamba ayinza okuba oba yafudde, but it's normally better to actually set yourself back, create something nice and bring it to people. Takigasa kukuba nyimba 10 omwaka naye nga tolinamu luyimba lwa substance. Abantu bakuba ne hits naye oluyimba nga telulina substance nga luli awo telulina creativity. So I was just creating. Gwe Valentine yakusanzeewo oba nawe olinga abo abaddiba okakasa era oyagala olwedda bambuuza kimu akosaka koleddeko ka TikTok tewali yampa kimuli ndi wano nkyabirinda ebimuli. Sorry. So singa aba ayagala okubbulula kati oli ready? Nedda saagala Valentine ayitawo akala akasemba South Africa okyamuwuliza that guy. Yeah, muwuliza. Ndudde omuwuliza bulambuza ze muwuliza ali kuki alinga we yali era before yali awo Okay, thank you too. What do you have latest? I have a song called Your Body. Your Body. Yeah. Omubiri. It's nice. It's trending on TikTok right now. Obufaananyi obwo butambula ku social media obwo boogeza abantu obwama obwo tuba tuli awo n'ogetusulamu akalala nga kaje tunaba na kamera kameditatingako. Ani ali mabega waabo? Photographer bangu ebifane. Ate alonda obwambalo kuba bwangu nnyo. Nzabironda. Tosa kunnondera. Okay, sibula abantu. I love you guys, Mon TV. Mwebale nnyo kwekumira ku Mon TV. The number one Fred yali ku camera. Yali kuteeka interview kano. Thank you.